mpise mu biwonvu na miga tokulabikako ngana ng'omuntu nte nakujendabye ku nsi tetendwa naye kutoba nnyo nange embeewo nasonga nkyali mu primary Uganda Matters Primary School wasomera mu Kampala ayika Embalala waliyo Uganda Matters Primary School yeah so nze nasoka mu brass band nani mukubi wa band nasoka ku trombone okufuwa naye nentuuka obudde nga tutandise okukolera makenke UPDF nga tukuba nabo in Western Uganda feba nze mwabo ba pioneer mu Western Uganda ba civilian abali bakuba band Kisino mama ka kuna keshwero uiturwe mami ningabatizi Babe, I'm coming for you, for love, for this time. Babe, I'm coming for you, for love, for this time. Terera kwine, emitizo waiko wanyo. Terera kwine, emitizo waiko wanyo. I wanna love you more, yeah, you ain't kwebya byona. I wanna give it to season after season. No. Kena chigamba ko nengamba bakwate live band if they know that they are musicians. But ekeko live band baleta bana ba Western bagendeko kubanga bana banje babali abayine ebitone. Eno chema nyibo natukayo ngo umuntu gosobola okwogerako babamanyi tindatine oyo yatukuba yatugumiza twakkiriza Yebovayo ne bafurukayo ne bagamba rage. Naye mwera evidently sokoleke tosobola kumbulira ekyo omusajja muleke kakati sokola lati na mumwera bidde kale nze mbadde simanti nawo mmwe yali taveyo yasoka n'okusala okujjeno nga do rage tanabana kujjeno musajja asobola kuwa ekyokulya n'akubeezaawo naye nze ekizibu we kyava obutankiriza kuntwala mu studio n'endaba studio ate nga tuli awo ng'amanyi na talent you get ngaira kumanyira so no kugamba nali nsula wake uwe transporter yampani transporter antwala ki ewange waka nze sina shida naye there is no shida era nga asobola okugamba Joseph Mani oli wakabi leka nkulage oyo musajja asinga yo nakugamba nayimirira nakugamba asobola kugamba toyo kyali we amanyi kyakola yeah time of course bwabeera munene tayagala Export TV to the world. Basabo ne banyabo ne luno tetumanje lunaggwera nenjagala ofuna akatebo tulokalire nzo omwana soda twambuse mu bugwanjuba bw'eggwanga lya Uganda eri omukulu tumuyita kabaka olw'ennyimba zakubye nnyingi gye buvuddeko yakola ne concert gali kwoleka kuba lugogo cricket ovo ne jula nani other than Rage onako olwale waliwo omukulu avuddeyo naye muyimbi mulungi afubutuka eyo agamba omwami oyo kyakoze kwe kukatira obotekako ekisinziro bekitebe kuba nabitona abalala ye ashininge yekka nga ate Western Uganda esobola okushininga tuli ku expo subscribing sharinga timu Rage mugazaringe ate mu sharinge bwonyiga nnyo omukulu wuno sebo oli otya debuloji papa oli otya amanyago amanya bampita Jose gega kuba n'endongo ago gege endongo then ago obuzaliwa bampita Barbara na Joseph ofubutukawa ventungamo ntungamo bazaalayo Babi Kyagulanyi Museveni Janet Kataha abakukunavu bangi mwatikola mutya muli breast of course bosanga jozalibwa oba toyina kikyusa muno bosanga omukulembeze java nago guba mu kisoogo nebangamba namwe yale bakubamuuko wadde bagamba ntunga mu Western Uganda imeka ye Uganda boyogera ekyo buli omu ne bojja wano mu Kampala bano bogenda wo China no bogenda mubeerako omwavu n'omuki n'omugagga naye eri abankuseere n'abankuseere okimanyi omwavu abeera mwavu nnyo naayitanga nazo kompo butano oli musajja muyimbi era ogenda sooka otuweemu maye abakulu bano bayinza okugamba nti omukulu gwolese tali worth to talk about Rage so since tuli ku bya talent agenda sooka atuweemu okakase nti alina obusobozi alina capacity eyogera ku mukulu oyo asobola kuleeta ku gita leete gita kikubire ku gita Tremor duse ita Tremor alete gita yaffe ita Tremor alete gita naye
music nga sinaba kutandika kuyimba naso nga nchali mu primary Uganda Matters Primary School wasomera mu Kampala ayika Embalala waliyo Uganda Matters Primary School yeah so nze nasoka mu brass band na ni mukubi wa band nasoka ku trombone okufuwa naye nentuko obudde nga tutandise okukolera makenke UPDF nga tukuba nabo in Western Uganda feba nze mwabo ba pioneer mu Western Uganda ba civilian abali bakuba band kitabu dempwide mu lulimi lwa civilian brass band yabanji kati kinyonyolo tukitegere ya kale nze fe twali tukolagana ne UPDF ngawo ya tugendayo like you part time ya ba civilian bakolayo okola no bakolera naye ne bakusasula ya ne kikoma ya so twakola nabo kumala emyaka ngebiri nga tukola n'amaje we are playing the band so then of course you know kuchumulamu na joining a music industry nembera mu band katini kuba bivuga oba byonna awo nali mukubi wa kivuga nga nkuba nali nkuba trombone nenzia ne twisting never ku trombone nenzira ate ku bass guitar tuka mu studio bro mu studio ya nentuka obudde nengamba kakati kino kantivemu nzire mu kino awo nga njagala kuyiga guitar by then nga tojimanyi mu yadde nga sijimanyi mu yadde naye nga bwe mampulira omuntu agikuba nga mpulira nkola ki enyumira naye nga sina way out to reach n'amajanga sina gagenda ki musomero ntinjige ya katonda najja nankwasa na twali tusomera by then I was in high school waliko musajja wali bamwita Dr. Justus is a doctor right now by then twali tusoma kakati ngaabera n'abazungu atenze nange nali njagala nnyo physical so nga tukola wamu physicals like during Saturday morning tugenda kuddukamu kakati natandika kunconnectinga ku bazungu abo amugenda just for physical temuli for physicals temuli bichi nga tewali bichi yeah so bwe twamala omusajja najja nanyanjulya abazungu bagamba yuka mata wa church tusabeko fena balokole yawe natuuka ko ku church nenyumira nze ni munakatoliki before ali mukatoliki era nekati wagenda nga mbalokole nze nali njagala kuyiga guitar no kugamba bakuula mu Catholic tewaliyo bayigiriza music yeah they don't have that time ba concentrating anyo kumukama bikira ma so ekyagunde music tebakiri munnyo mpoze bwobeera mu kwaya ate no yaba kuba ekivuga beeromu ya bitula mu byonna naye bodda mbona again buli omu aina opportunity to use that chance so nafuna yo chance ne bagamba after use musobola okusigala ko emabega tuinako some talk ne tusigala ko emabega yawe twamala omusajja n'agamba abagala kuyiga guitar lessons zijja kuba zitandika bwezi ne nga tewali kusasula awo nengamba wano kiwedde ate naddayo ku somero wali mu class by then I was in senior 3 by then yeah wakoma namaliza senior 4 naye nga nkugamba mu budde bwa class nze nga ndowooza ki guitar time ya guitar bwetuukira nga tikyagenda kunoonya mu class koze eki nga natuuse dda mu lesoni nemtuuka obudde nembeerezaamu guitar yange nembeerezaamu ngene etandika okunyingirizaamu ekyokulya nga sinaba kuyimba ng'olondalondayo nga londayo abantu bapita nenfunayo emitwalo 5 meka like ngogenda n'okubira bandi oba abantu not like friends could call me nga kati nga bwondengedde nga njiina nongamba Jose kabidi kange jangu noba wamu nemba wamu so nentandikira kwawo gita nempikinga tatwerabiza tu ayinza tutoza mu gundi ziga tuli mu kufiirwa Gezino mama kakuna keshwero uiturawe mami ningabatizi babe I'm coming for you for love for this night babe I'm coming for you for love for this night terera kwine emitizo waiko wanyo terera kwine emitizo waiko wanyo I wanna love you more yeah you enkwebya nje byona I
I wanna give it to season after season. Oh, come on. Ekyo kika kya music kyebayita batya kuba kyebayita batya ekyo kika kya music gwokubi Yabeera live music. Ekiyayi kiyimba ekiyayi kiyimba gye bayita live music. Nze okuyimba kiri munda muli munda. Ne mbuto wayimbamu oba weezuula afuta oyiga ebivuga bino? Mu kusooka mbuto nali nga nzina dance ate okuyimba nali siyimba. Nga tosobola oba nga toyagala just? Ngawo nali sinaba bitegeera naye nga njagala nnyo music nga ndi muze nga nzina ya by then nga waliko zina ennyimba z'aba Willow Longoba nolimba lwa Gundi zita Kipepeo. Gundi bonayogera buti abantu jja balowooza nti oli mukadde kuba otandika Willow Longomba paima we Kipepeo. Olina emyaka emeka Jose? Kyemyaka tugireke. Mami nerya eriganye kuba toyinza kugamba Willow Longomba. Wako mimi nekudata ndomutima guli ugwijuzula. Enyimba zenali nga nyimba nga sinaba kuyimba byange nga njagala ne luno olimba lwa Bobby. Mpise mu biwonvu na miga tokulabikako nga ng'omuntu nte nakuje ndabye ku nsi tetendwa naye kutoba nnyo nange embeewo. Tubaddeyo eyo naye bakyali tebamanyi gye tuli. Ezo ennyimba luno lw'oyimbyemu wano ku gita lulwo Olwe lwange ani aluwandiika? yenze yennyini. Dancer, writer, akuba ebivuga byonna gwabirina. Olunaku olwaleero ensonga esinza otusitula akabanzi tubadde tulina omudigingako emabega katini tutegeere omuntu gwe twogerako naye obusobozi bwe buli. Okkiriza nti Ray G ye kabaka wa Western Uganda when it comes to music? Omusajja oyo bw'omumbuuzaako mba ngenda kulwala bro. Twandigenze ku topiki ya Jose omusajja muleko oyo. Tuloke tudde ku Jose. Ray G oyo musajja okusinza ffe abali eno mu Central we believe nti Ray G ye kagujje owa Western Uganda music. Nze mba njagala musically let the people or let the country bakwate music nakigambako nengamba bakwate live band if they know that they are musicians. Batekeko live band baleta abaana ba Western bagendeko kubanga abaana bangi babali abalina ebitone. Eno kyemanyi natuukayo ng'omuntu gw'osobola okwogerako babamanyi tindaatiine oyo yatukuba yatugumiza twakkiriza bw'ovaayo ne bafulukayo ne bagamba Ray G. Naye mwerabidde nti sooka oleke tosobola kumbuulira ekyo omusajja muleke kaakati sooka olabe Latinum mumwerabidde kale nze mbadde simanyi nti nawammwe yali taveeyo yasooka n'okusala okujja eno nga Ray G tanaba nakujja eno anti n'atuuka ne yeeyozaako Western Uganda yonna n'atulaga nti atandikidde wano mu Central. Byebyo bw'oweerabira ewaka baba bakimanyi nti obeerabidde Latinum wammwe. Kakati bw'oyogera ku bayimba abali eno gata mu Latinum Tonics teeka mu Tonics n'omuwala Mega 256 mulungi lwakuba tumanyi tindaatiine kagujje Gion ali wano General Gion yaleeta Ray G mu Western Uganda yonna. General Gion alina oluyimba lwe yakuba ne lukuba national wide. Oyo omusajja nkugambye eyo style gy'owulira yonna ye kabaka waayo yagisooka. Kijja kitya nga Ray G yamututumukamuko musinga nga atono yagugambye yamuleeta. Bwe tuddamu ekyo kyovola nsobola kukola ekintu ate osobola kuleeta Ray G nga tasobola kikola. Ray G mulungi asobola okuyimbira ku byuma ebya live eddoboozi lye ddungi ekkalaamu ye nnungi bwe tuwuliriza ennyimba zaatuwa lyrics nnungi ogenda mujjamu otya omuwono otya wawe oyinza ozuula obunafu bw'okkakasa akulaba. Wali ondengeddeko ku live nga nnyimba saba nnyo ofuneko omukisa tutuuleko ffena nga ndi ku stage awo olabe. Then that's when you say ono omusajja nga amanyi kyakola akuuma kaakano wano okateeka n'ogamba mukwatemu awo tasobola atagenda kusobola muwa talinamu yadde akavuga kasobola. Leka nkulage kino ekyuma okiraba kino okiwa time. Nze nasooka kuwa kino time nga sinaba kuyimba kubanga bw'otandika music there is no time for guitar.
tesobola kubeerako. Yeah, but me anytime I touch it I can get something out of it. Okitegeera. Buli kaseera nsobola kufuna melody endala empya. Kale tubiveeko ebyo tumwebaze nti at least atadde music industry yammwe ku map. That's what you can say maybe. Maybe tokkiriza asigambye sikiriza ekyo akikoze asituddeko industry yaffe naye mwerabidde abantu abasooka kusitula industry. Anti bo olaba challenge weri Jose bo bwe bajja bakkiriza centre bawambe. For example Tinati ne batalaga ne Rage olumala nga adduka addayo wa ewaka enajja tubba naddayo. So Rage ayinengeri je staddewo nga yanjalo mungo kankubuzeemu katini onsonyiwamu okubuuzaamu budde ki bw'omaze ng'omanyi Rage ono amaze emyaka emeka eno mu Kampala? Nze Rage namutandikira ku omusheshe gumaze emyaka emeka? Omusheshe sigwadda nnyo si 2019 tulinga myaka ng'ena esatu awo ena kakati mwejo emyaka ena mu Western tewali bayimba abalala Rage basobola okugamba nti kandeeteko ndage wano mu Kampala ndage nti ewaka tuyinayo kino abasibe mu miguwa omusajja abasibe mu miguwa. No, there is we have communication, we have means of communication. Tewali omuntu atamanyi muyimbi wa Western. If is the king, he knows other musician. At least he could mention some. N'abawanga kale gundi. Yeah. Amafuta. Nze sagala mentioning nja kuyimba music bagenda muwulira. Nze nja kuyimba sagala mentioning naye but chenjagala okutangaza ensi Western Uganda wali abayimbi botasobola nakkiriza kale. Baidayo muli talented mumanyi okuyimba mulina touch je tutalya wano mu Central Coast. Tulina bye twamanyira. Rage bwe tumutunulize mulaba ndabanga omuntu omuzibwe muko. Wali omusembereddeko okumpi. Musima nabeerako naye nandiisaako. Serious. Musima. Oba kati ebikwogeza bino onooma nti yakuleka. Temuli nooma. Singa nali nyina nooma. Nandisiga era singa nayogera dda. Naye abantu badde bamwogerako nze mbiraba mumanyi nze mumanyi. Nabeerako naye. Musajja asobola kuwa ekyokulya n'akubeezaawo. Naye nze ekizibu we kyava obutankiriza kuntwala mu studio nendaba studio. Ate nga tuli awo ng'amanyi na talent, you get? Ngaira kumanyi era so nokugamba nali nsula wake uwe transport ayampa ne transport antwala ki ewange waka nze sina shida naye. There is no shida. Era nga asobola okugamba Joseph Mani oli wakabi. Leka nkulage oyo musajja asinga ye nakugamba nayimirira nakugamba asobola kugamba toyo kyali we amanyi kyakola. Yeah, time of course bwabeera munene tayagala. Naye babeere mbanene naffe tujja kubeera banene. Wali oyagala wabeera ngewo wali oyagala just nga atakwadde opportunity. Nze bya studio nali sibimanyi. Nali simanyi nti bagenda kumuzinze nawuliranga ennyimba abazirese ziri kugundu bakubira mu huufa. Naye nga kali mu mutwe nga sikigezanga ko kutegeera ennyimba bazikolera wa. Okitegeera? Nze nga ndi awo gita yange beera kwawo tumala kubwa mukwa gita nali mbeera naye gita nga yange. Nali njije ku church waliwo mu America yajindekera nga agenda America. Nangamba beera naye for some time kuba yalabanye na that love. Nga inspired to the guitar. Nagamba beera ko naye when najja njja komawo njikime. Abazungu abo bali sensitive bwa kugamba kino kibeera ekyo. Era najikuuma bulungi guitar ye yakomawo nenjimuwa nangamba wow this is good you kept it well nangamba thank you bro. Netuddamu nomo naye kweri point ng'amala kukuba mwawo bo ne basikamu ne bagenda mu studio mpoze ekiro nga tugenda ku showroom mu bantu alangako. Okitegeera? Tewali walala mu ekizibu ekiri awo studio eyo. Studio yavaako tagali ne mwawula. Ate oba olina okuddayo. Kyekyabaawula. Of course studio we natandikira okuyimba embeera ne zikyukamu nange nze sitera nnyo kwagala kwegayirira. Because studio n'ogitegeera. Si nze nagendayo mu studio nali simanyi ne studio. Waliwo omusajja bamuyita Megaton. Field Marshal. Si yayimba ne Rage. Neera n'omwo obudde bali balina kolabo yaabwe.
ne tujja ne tugenda omusajja oluyimba yalumpera ne waka nangamba oluyimba olwo luyige wona amala lukwata sagala olukube ku gita uliriza wona amala lukwata mbulya nti olukute natwala kwe olunaku lwalumperako mu kawungezi nali manya oluyimba wano lwonna luyimba kyolo sobola tuwamu bati ati wagamishuga we nikundiwe iwe nemicho yawe ninyendiwe ate bali abo bankura tankwit ne baende mitima ate bali abo bankura tankwit ne baende mitima tinkubena nyowe tinyendeza pajero konka ndio mukozi tinkuburwa chachero sha zakubaniwe buruchero ombutagazini ng'omumbeo hali binyumidde nesi bitegedde ali era kitegeza yalumpolo oluyimba we twatuuka ku studio that was Alpha Music Alpha Music we natuukako nga ndyao nali nyambadde akapale kange kampi kayulusemu nyambadde rugabire wange wansaawo entuuka kwawo ne bantunuulira nga balaba embeera ya dunia wagwa nentuuka kwawo ne bagamba yimbamu nga bw'oyogedde nenyimba kyali yasooka bagwa bwati mu ntebe n'agamba bannange ate ono abaddewa netutandikira ne tukola oluyimba olwasooka nga oyo omusajja yakola oluyimba nga simuwadde n'ennusu egyo entuuka obudde enjala of course you use energy we tuba tuyimba nkolesa amaanyi empulira enjala enuma nembagamba kansa naye ng'oluyimba maze olukola tusigaliza okubaakinga biki ebyo nengamba kansooke nzirukeko ntuuke ewaka wengenda okufuna ekyokulya nga waliko mayireezo ate nziremu nkomewo kitegera nali nja kugenda nga nziruka ate nzire nkomewo waliko awo omuyimbi bamuyita King Lavita big up to yourself brother oyo omusajja yagamba this guy is not living here kyali yagenda nangulira keeki nangulira yogati nangamba oyina okumala luno oluyimba nga terunaba kugwa tovaawo ate navaawo ne baleeta oluyimba ne tukola kakati obudde bwogenda ewaka nga basanyufu ne bagamba kakati olina okusula wano n'abayimbi nanti ofuuse muyimbi kati tugenda bantwala baali basula eyo balina emifalasi gyabo bateekako nga life ya ghetto naye nga balyoke nga abaana babagaga naye ng'obasaba babeera bonna balina ebyokunywa buli kimu weekiri nensula kwawo ekiro kimu ku makya nenkeera nga nyina okugenda ate nkyuseeyo ku bugoye mba nyina okutambulamu ate nzire mu luti kakati eyo we nali nsula eri kakati nga sikyasobola kuddayo ewarre nanti kakati oli anzijjeeyo ampadde oluyimba kakati ntyamu okuddayo baali tebakwatagana obudde obumega baali bakwatagana bali bakwatagana oli ampa omukono kyova olava oyo kyalinze maani ne bwembeera wasigana mwogerako Megaton is a soldier ye omuntu eyandeeta mu industry n'agamba genda awo bakulabe oluyimba olwa performinga lukyalo yakuwa bwemba siluyimbye mu mbalala ate bategeera Jose naye lwakola bulungi lwakolera ddala TV batandika oluzanya ne bazanya audio ate nga tewali na video bagamba ono omwana yayingidde bagamba abareigi baani bagioni mwetereze awo bebakuleetera embooko okitegeera bebatandika emiwunyo abo n'abasajja okunkyawa naye nze mulimu kakati John nze njogera naye kubanga ne show ye najjayo General John ojja mulabako one time kati kambuze talinayo muyimbi gwonna gwoyinza kugamba nti ono ali kyali just because Rage alina kyeyamukolera oba yamuwa omukono mu Western Uganda teriyo gwosobola mentioning wankugambe ntya muganda wange kubanga nze bwengenda mu level yange bwe neemanya obulamu bwange ne bwentambudde kigumu nnyo lwaki kigumu okugamba obugali kati nga nakwata ku saha nakwata ku good life bwagamba yakwata ku good life yabo yatandika nabo nga bali wansi kubanga abo twabalaba bali ba backup be nga batambula ne ku stage nga kyekyo waliyo nengeddeko ntambula ne Rage Weka we waggulu okyale agenda ojojo omunoonyeeko omubuuze Jose omumanyi kyokka ekyo kale omubuuze ekyo kyokka mu bufunze teriyo muyimbi gwe yali awadde kaavu abayimbi gye bali abo bakwatagana nabo
njagala gwajja from ngabola bali yakwata biswanka tewaliwo oba mwabatagala mu access nga bulungi nga mwana like nga bate mu access nga yafuse afutambula naye gwe aho musajja tumuleko oyo by the way mu Western Uganda nze kati oyo gungambe Megaton olimba manyiru mu lwa kuba TikTok olimba ki aberonzi jokize nali ndwagala nnyo forever yeah man bakola mwaka ki by the way gwe manyiru ko lwa Megaton teruna bakuyisaako mwaka lwali lulungi olukyalimu among the new songs I think the current one yeah naye bwetugenda mu bayimbi maani njagala kamera either baje bafune kamera zone ze Uganda tukere mu twambuke mu chude mu Western bateke ko ngaho ku kisaawe bateke ko stage bagamba abana ba Western muyingire kwa muyimbe olabe bitone ebiriyo bro banji abayimbi banji ate bayina melodies bate bayina obutuukirivu oba tebayina sente nze nange Jose golaba wano ndwanye nnyo ora natuuse wano okutuuka ko tebanjogeranga nako interviews ze nakozeeko ezimu mulimu ade bantakinga you attack me, you don't know me tomanyi wenvudde tomanyi re tomanyi ki just you are fan zembasa manyi walio badeko bafani ba Rage nze sina shida ne Rage ne wajja kati sawa zino n'oluyimba tulukuba wabula golabawo gap awo ku situla industry you get ye gap change ogere echo kyendwanirira singa talent eziriyo nezijja that's what nezitapinga ku mafuta geno Western Uganda is big by the nange nebuuza Rage bwakera ku macha na kale na byo bimanyi bana oyo musajja aina powers ezokugamba ntino nayogerako nani ku stage zayimbiddeko mu Kampala muno because he has all the connection asola gamba tuina yabana eno leka tulete bana abana wano baweyo night baweyo ka night and me I will fight for that wenda bila opportunity ngolinga nsola muleta munyigawo kuba nange ndaba Rage nagezazikiza Uganda mu Western Uganda eno mu Central tubate tulina abalala bayimiridde mu kituli bayinza kweyimba mu bayimbi bana abali mu Central ayagala kujja kuongeza mondabe nsomera kuba katinzo obudde buneno ndaba Vare Music mkwano gwange oyo ne Rage bemba ndaba because ne Megaton lwimba lwakuba forever naye lwamulese no mu Central mbadde sikubalira baba kakateleka nkulaga abayimba bali abakabi gomanyi kwabo tunayo Prince Exit tunayo Matt Henry wali omuwuliddeko Matt Henry tunayo Tipo erinya nalindira byeko samu ya ku media tunayo batinda gunde Sister Charity ababedda nabo era akyaliko ku map gyali akuba Omega manyimo olulimba lwa this year lungi 5-6 imba lulungi production nyingi bova yeyo wali omwana yakuba bamwita King Lavito gwembadi gwenkulirako oyo yakuba oluyimba niwe you make me feel alright no otariwe sometime girl let me never cry give me one it's kind of a reggae muyimba bulungi edobozi muline kalamu mulina buli kimu mulina ne sente mulina tewegana muline enti oloza chechiganye music wa mo competing ne music wa Central okubanga Central etudde ku regions zizo nazo nezimu chovola bankugambye oli watuukayo okiringo okuba bwoti n'otambulako step kakato waliko bobadde nabo nanti otambula nabo bulijjo mulya mwena munywa mwena nayo osuseeko wano we musula bakuyiseeko awalala kuleve endala kakati n'ogaana okuddamu bano basheya abo n'ogamba mujje tutambule okategedde so ekyo kye tuyinamukko mulemeddwe funa obumu mulinayo ku organization oba kale ebibiina ebibagatta awamu ebibiina bibeeramu naye buli kimu kyonna olaba buli omu aba ayagala sente and that was my point without money nothing is going to take place tewali ekigenda yitako nga tetulina sente production wise muli mutya producing enyimba ya mwenga muli eyo eli etya production eri okay is not on that standard level but we have at least
sound which can compete with others. Producer che go solo mentioning anti oyo. There is tula mu ba bawa inzo tula mu ba nesi ba konna bali. Tutandika ne jajja waffe yo Alpha Music bamwita Bruno. Yeah. Tuina Konzagi producer. Tuina yo Drizzy. Tuina yo this guy Yakoba Negundi neba Cameo bamwita ni anera video akuba ko ebidandala we bitambula awo. Anera biddemo yo producer. Tuina yo Deus producer oya dealingira mu gospel nyo. Yeah, we bali abana bakuba touch. There is Drizzy Beats. Yeah. Ndoza tuchizeke bali soka tuddeko kugwe nga tetunasibula music wise ina enyimba nga mekazi wakali. So far twakakola ko twakata EP number zo nyimba mukaga. Mweze nyimba mukaga nyina mukola bono omwala bamwita Jamie Locks is under the same label Jao Records. Yeah. Twakakola ko videos satu. Wachi weyimbye mu EP ebintu ebyonze EP je nasoko berako yali ya Spice Diana yata EP yalike nyimba mukaga ne tuwulirako Dokita na Sirire Jula EP ngezitowa Mary Bata yakata EP na yetu debwet EP nanti checho obuvumu wabujjewo bwe ta EP enamba obuvumu sobola kola nganzeka chovola nkugamba mbadde mu Western 2005 that's when my first song was out. People who are staying in Western Uganda, they know Jose. Abatuzarawa, there are people who are staying in Kampala. Okay. But if you give time to someone and you listen to the music, that's when you know this guy knows how to sing or he doesn't know how to sing. So I believe in giving time to someone and listen to someone. It helps to understand someone. Nalaba tremu agipostinze nengamba ya naye EP yo nsimanyo Katonda yandetera omusajja yankwatirako oyo omusajja stera mwogerako ya naye waliko omusajja gwe natandika naye all the way from day one nga nakafulumya olimbo lwasooka basigala nga banjagala. Yeah, I won't be shy to say this. I thank Vision Group thanks for pushing me up to now. Ipi eliko nyimba china tuinako mwandisi yani bichiwe bito. Yeah, nasoka nenkola My Angel. That was the writer. Twadukolera ku Jao. Ne video the beat that is remix. Netukola video with Jao. Netuza kotori nkabo. Yeah, netukola audio with Trackstone. Video that is Jib. Yeah, still under Jao Records. Netuzako True Love. Video still Jib. Beat Trackstone. Netuzako Miamo Trackstone. Yeah, tetunaba kuteka ko video. Yeah, we have Follow. That is Trackstone. Then I wrote that song with Trem. Yeah, that's my guy. He's good. He's a good writer. Omanyi nawo omanyi. Yeah. N'omuzadde atunamba nabe nagana ekine kyana kye kinansikira. Njagala ogamba abalaba expo luyimba kiro tusoka tuwa obudde tututunule n'obwegendeza nti naye waluyiya n'ogamba mu butuufu luneeno lwo nange nalukoze. Yeah man. Olimba baluyita Follow. So let me lead as you follow. Galona izani jolo. Nabani nyandi otura, nani wanotohangara. From January to December, gala be your defender. Galo so sweet, tumo kante karatiki. Now I understand I got it. You got the vibe on no fiti. Iyo amano yenda yoni yokambe kore, nabanisha banchikore. Yenda runo, ane runo kumutimbagano kyeziri. Twazitadde yoda. Tunonyani. Nonya yo Jose. Ogenda ku TikTok Jose asembayo aliko why. Ya YouTube channel Jose, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Buli wamu Jose. Instagram. Jose the Uncle Boy. Oli bamuyita King ono the Uncle Boy. Soko tuwe bimu ku birooto byo gwe
Katonda bwakuyamba n'okikuba biki by'osuubira okugatta ku industry eyo ya naddala Western Uganda ne Uganda otwaliza wamu kuba tekikuyamba toli mu Uganda. Anze nali nyina plan zange nedda nga sinana kuyingira mu music kubanga nze nakula ngewaffe nga tulinamu ku ssente. Naye abazadde ne bajja ne bavaako nga tukyali bato embeera ne zikyukamu ne tudda mu kyalo. Ne bikubamu kwawo embeera nga tusimanyi tetwanze nali siryangako bino dodo tebatadde greens in food nali natuukanga ku hoteli ya mukadde ne ngamba njagala nnyama njagala kyenjagala kulya ne mala ne ntambulamu naye ne ntuukayo embeera ne zikyukamu ne baleeta emmere nenga n'ojjirya sister wange yakaaba n'angamba embeera zakyukamu tandika olye nga si kyogenda kufa. Embeera ne zikwatakwata mu kwawo naye Katonda najja nampisaamu mu kyalo nenziramu nenvaayo ate nenkomawo ewaka mu town kubanze nazaalibwa Mbalala nkulidde Embalala manye Embalala. Tuwe ebirooto kati ebirooto byenina nze nganze bye nali nyina plan zange ne kati ebikyaliko nyina plan ya kukola no tebinaba kukyukamu ate tebisobola kukyukamu kubanga ebyange njogera na Katonda wange ku mutima. Ya nyina plan ya kukola foundations that's very different in every town maybe Pungamo, Kabare, Kisoro naye nga ndabirira abaana nga bali ku street kubanga nze eyo street nagigendako yes bingi byempisemu maani kyobola abamuntu kunzoyera sibyagala okitegeera twaga muntu akunafu yawe ojjukira gyo nze manyi wenvudde so abawagira rage bamuwagire nze abampagira abange nange mbayinayo abange abanjagala diehards we bali abange manyi ntono wange nze nebwe kifo kyokugamba nti nombeere n'abantu 10 nga sibategeera beeramu n'ababiri abakutegeera nga nsobola mukubira esimu ne mugamba sojja leero olunaku terugenda kuyita olanga akusindikidde emitwalo 10 n'ofuna ekyokulya okitegeera. Yeah, so that's the love I need from other people. But me, I don't have any problem with Reggie. Reggie is my friend. He used to be my friend because we used to stay together. Naye omuntu wakulaga tayagala kubuuza kulwaki weekaka ku muntu nakati nikojjukira ke wali ogaseemuko kale ke wali omugaseeka akati nikojjukira nti kale nange I would have been credited one nakola kanu amukaddako leka nsooke nkukubiremu kino ojja kutegeera kye nali mukolera. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Mama, take this back from me. I can't choose it anymore. It's getting dark, so dark to see. Oli agamba lobooze ojja kutegeera omulimu gwo nali nkolewe ng'ate nga siri muyimbi nti ngenda mu studio kuyimba. That's what we call vocal drill or vocal training. Okay. Nze nyigiriza amaloboozi amatrainer abayagala naye ekizibu obudde bwe bubula. Many artists have been trying me kuntuukako naye obudde bw'okuyigiriza we wali obuzibu. Ebange tonde wakamala music industry Jose chicho obalamu some of the achievements zoba nogamba nti bino sofa mu career yange nange mu career yange kyensooka okusiima Katonda bwe bulamu ampadde obulamu bro. Bwe njogera ekyo gwe tosobola nakitegeera nze mbasa byokukabira mu kamera sibyagalirako ddala naye I have suffered a lot and I don't need any more because God did it for me and I'm not going back anywhere. I will just sing music. Ananjagala ajja kunjagala ne music wanga anayagala kungana era kubanga tubeeramu n'abo abatatwagala. Yeah, just know that anytime you're there are some people who hates you, there are some people who loves you. And me every day I make new friends. Katonda yampa ku ekyo ekitone kyakufuna emikwano. Yeah. Bacha tusibulanga otubulidde omuyimbi wo wa Western Uganda gugamba muyimbi wange ne Uganda linotwaliza awamu. Ya bwenzira ku ekyo ekintu ekyo abayimbi bangi benjagala bro.
Yeah, but Matt Henry, Prince Exit, Megaton, Pretty Mark, Rab J Chafayo, omusajja by the way nakoshoye. Omusajja oyo mutumidde. And before I go far away, on 1st September we are going to be at Encore Press. Nja kuba premiering EP yange no. Yeah, tujja kuba live band. Tuina kwa abayimbi nga Jamie Locks, we have Benzil from Niger. Tuina ko Simon Banks, n'abayimba abalala mu Western Uganda bajja kubeerako. Yeah, mujje tusanyuke bannange. Mulabe kusoja. Mulala muko kati ka music keeko. Ata abe ngoze ku level ya Uganda yonna. Yeah. Akuba. Oyo muyimbo oyo akuba oyo. Shiboyo. Akuba azin bankali bako mu. Yeah, Shiba kulwachi mwagala. Yo muyimbi gwe nalaba nga avudde ku street like she was a hustler nga yatandika nga ali dancer. Yeah, we don't follow people because they sing well. Oh no. Bobo hustle abadde ayiseewa. Akufuka kyali. Nze ali nasoboka kulira byayimba ntabitegeera. Naye ngenda okulaba ndaba nga wa ghetto nnyo. Okitegeera? Nensoka kwagala ghetto naye nagenda okulira music gwayimba ate mulimu message. Vakono yazeemu kate mu maaso naye gwe yatandikirako mwali mulimu message. Wakati omutegeera. Wakati tujja mutegeera. Abana bafango ninga bakambe. Ngoyagala bagga yayogera luzungu bakuvuma tebamanyi bakuvumira. Naye mu Luganda. Baite nagano nokubuza Oluganda luyigira. Bagenda yogera. Oluganda nkugambye nzalibwa Mbalala nakulira Mbalala nkulidde mu Mbalala nasomera mu primary nasooka mu somero y'abasiraamu. Bweri tebayigiriza no buli kimu ba mathematics bagiyigiriza ki mu Luganda. Lwaki tosibula abawagizi bomulweka? Basibule mu Luganda. Ya bantu mwe nitwarogo omugisha kubasiima mwe n'abantu batureeba amazina ano banyeta Jose from Western Uganda the Uncle Boy. Yani mbasima buzima aba fans banje abantu mwena bari kunkunda nabandi abariyo bayongera kunyeyongeraho amagara ganje kurigera ariye cyo kinkubahereza music tuje no mbwinji turiyo turete birungi turiyo turetera kimwe ombwinji bero hamaje minji munonga otherwise nimba kunda munonga kandi urukunde gumeho niyongera nitwano go mugisha kusima label eyindumu Jaw Records. Yeah, I respect Jaw Records. Papa, thanks so much for the good things you're doing for us. I respect you so much, Papa, and the team at large. Yeah, kubanga sikola nzeka bro. Gana manyi sigasobora. Yeah, newe igiye keke nyine. Abera ko ne power. Ne bwabera vale, abera ko power. Wabera ko tinatina inako power mabega. Tosola kola weka. Okay, ebigambo by'omuwami ono mubiwulidde mu kusooka nadde simu understandinze naye mu kuhunzika maze nentegeera ye talinga like alumba rage wabula agamba there is space eyo rage gyabadde asobola okugattako ku music industry ya Western Uganda kuba yewedde yakuba nga just asikako ne bano bafune ku eyo pesi ye nga tannagenda nzo omwana soda tubadde ne abenga yakute kamera tukwedde mu kibuga Kampala ku Jaw Records omukulu munonyeko ku mitimbagano ate ne jaffe mu ginonyeko namugereka dundo omulungi abatukume tusinkane mu story endala bye bye. Export TV to the world.